gwe kasajja gwe nkumaze jo mpuga yagambe ne banna mpuga yagambe ne banne kana akasajja kayogera kalinga ledi akasajja katawumula buli lunaku akasajja kalereja akasajja tekanva ko neko kakola mulimu ki akasajja katawumula mande tu mande buli lunaku ne kambeerako senga amadde nnyina kye nalira akasajja ako nandikizizaayo mpuga kyogamba ku bitano bye walya byali bya nnyoko ebitano bye walya byali bya nnyoko wali tonnaba kulya bitaano ebyo wandabako nga nkwogerako omanyi emirundi gye nakusiima omanyi wali otubise entunda omanyi bwe nagenda nenyingira mu tica lumbuye omanyi kye kitegeeza okuwakanya lumbuye ng'agambye nti nno walya ne ngamba nti nno tewali okimanyi nti kyekimu kubikuta ebiwandiiko byange okuva mu yunivasite ya lumbuye okuba nga tannanta okimanyi nti nno nze nakuwaana nga lumbuye akwogerako ne mukubira n'essimu ne mugamba tica omusajja akoze bw'ati nangamba gwe okyali mwana muto nze ndi profesa ne mugamba kati nange nkuze wali tonnaba bikola wandabako nga bye ebitaano byali bya nnyoko kati nno owulira ekiri ewampuuga naye bannange mmwe naye mmwe bane temumanyi kiki kye muli twalonda Joyce Baagala n'agenda bwe baatuuka mu palamenti buli omu ne yeetiba munne ye n'empuuga buli omu ne yeetiba munne okukakkana nga baguza amaka ku Ntebe Road nga batandise okutujooga ate abali ababiri ate biki egundi ebyo gundi nabibabuulira nabagamba His Excellency Her Excellency Zedriga Nancha luwayise ebbaluwa nti mpuuga ayimiriziddwa agobeddwa ayimiriziddwa pressure zaakuba Joyce Baagala n'avaamu olubuto lwa mpuuga ebyo ebintu nabyogera nga mbikakasa kati ne basalawo ne bakola akacoalition awo to fight back kati ntwala omukisa guno bategeeza problem ziri wakati wa mpuuga ne Joyce Baagala. Joyce Baagala akaaba Joyce Baagala akaaba agamba mbunno ayita mpuuga naawe lwaki wange tojja mbu munnange esala ebiyungu nange nkakase nti nkyoli wange koyo okusuubira nti nkadde obojja wange nga mpuuga mugamba nende naawe abaana banupo bajja tukuba ebifaananyi namugamba batukube ebifaananyi bobanga bogere tukyali baana bato kyogamba nze namugamba nedda abaana banupo bali awo beetalaatala abaana bakuliko kati bwe baanyiigagana Joyce Baagala n'atandika okumpa information gyembawa kakati mpuuga yategedde nti Joyce Baagala yatuwa information era simanyi nti naddamu okufuna information eve wa mpuuga kyankoze bubi nnyo nga akitegedde nti Joyce Baagala yampa information kati bali eyo beetwala Joyce Baagala mpuuga agamba oyo omukazi mubi nnyo yanzijako ebintu n'agenda abiwa akaana oyo Joyce Baagala okutuula awo yali effort y'abaana ba Nuupu Joyce Baagala tasobola tuvaamu mpaka ng'atuvuddemu kakati naali eyo bibuuza amajaketi n'amajambiya bibuuza yalagawa mpuuga bibuuza naye nno munnange bibuuza yalagawa mukwano ow'ekitiibwa ebulangiti n'essuuka bibuuza teri yajja funa mirembe nga tetulina mirembe kakati mpuuga agamba bane ekyo kye kyasinza okunuma oba mpuuga yategedde atya nti Joyce Baagala ennaku ejula okunzita simanyi oba omuntu aliddamu okuwulira akantu konna akafa ku mpuuga bannaye Joyce yalina n'agamba ne bwe bannyima kaadi nze nfa n'empuuga
kati nno mujja kakasa n'olubuto lwavaamu temufunye mwana ate temugenda zaala. Kati bikomaawo mwawukane nga baabigo. Mutulyamu olukwe mujja kakasa. Kati oba siddamu kufuna message eva gundi wampuuga ndekeyo Joyce baagala jajimpa eyo naye wammanvuddeyo. Kale katugende mu kabano wano eddakiika nga 5. Bannayuganda nabawoninga ku kabano ne mbagamba bannayuganda mwesonyiwa akabano, mwesonyiwa ebintu by'akabano. Kyeŋŋamba muve mu bizinensi zaabwe, temuddamu kubawagira. Mubaleke abo abasajja tebamanyi kukola, tebalina magezi. Nawoninga abaana abavubuka abavuga pikipiki za looni ne mbagamba muve mu piki za looni. Njagala obuuza abaana bonna abavuga looni, abaana abavuga looni ku baana 10 abaana 87 battibwa. 95 battibwa. Tosobola kuvuga pikipiki ya looni n'ogimalayo n'osigala ng'oli mulamu. Aba bano basetinga sente ezaffe eza gavumenti ze bakozesa kuba bo tebasobola kukola, tebakakalukana, tebalina magezi, tebalina baddira sente ezaffe ez'omu gavumenti ze babawa ne bajja ne bakola ebyo ebigundi ebyo ebigaba looni ne baddira sente ezaffe. Ono nayo looni bw'omiisingamu n'otasasula nga bwe baagala, balina ebiguruupu ebikukwata nga bili connected ku police ya traffic ne police ya bulijjo. Oba oli mu Kampala ovuga nga number plate yo nga bakukwata nti omiisinze okukola ki? Okusasula. Era bw'oba osasula oteekamu amagoba bw'obawunsinga mu sente zaabwe z'olina okusasula. Bo tebabannyonnyola, olina okusasula amagoba. Naye bw'ogisasula neggwayo eba ebulayo emyezi 5 nga bakukuba ennyondo, kubanga bakwetoloola baba bamanyi buli kimu ekikukwatako, nga bakukuba ennyondo nga pikipiki bagizaayo. Bali connected ne police ne URA, bali mu URA. Akabano nakabagamba kalina emirandira mu gavumenti mu buli kitomu mu bitongole byabwe. Kati nga pikipiki nga bagenda mu URA nga bagifunira number plate endala. Osanga piki nga nkadde naye ng'eriko number plate mpya. Osanga piki nga nkadde nga number plate mpya. Number plate yayo eyali eriko waliwo eyali agivuga looni ne bamutta ne bateekako number plate endala ne bagigabira omuntu omulala. Abavubuka baffe bali mu kufa olwa looni, pikipiki za looni, nabawoninga ku bintu ebyo. Ne mbagamba bannange muve ku basajja abo. Ife tubabeezaawo juzi wiiki nga 2 emabega twasoma ku kuziba enzizi. Abasajja baaziba enzizi ne baziba n'akagga akayita wakati mu kibuga ne bagamba omulabe tajja kunywa ku mazzi gaffe. Nkugambye buli muntu abaamalayo looni bamutta eya pikipiki. Nakugamba ebigambo ebyange si byankomeredde. Buli kyenjogera genda okinoonyereze. Bw'osanga si kituufu, oluwaddembe ku Friday tubeera wano n'amasimu. Oluwaddembe okwogera ekintu kyonna ky'oyagala. Ate oyinza n'okunkubira essimu n'oŋŋamba pasita kino ne kino wano ne wano walimba. Nabawoninga ku kuwasa n'okufumbirwa Abanyarwanda. Ne mbagamba temukikola mukomaawo. Bw'oba osobola n'okubona n'okunoba n'ova ew'omu bano, noba oveeyo. Oba mugobe bw'aba mukazi wo, mugobe bw'aba bbaawo, nobagenda. Mwesonyiwa Abanyarwanda ne mugaana okusinziira mu kabano. Bayina enkola.
omubano omukazi afumbirwa omusajja nga amaze okukakasa nti omunnayuganda ono gwagenda ofumbirwa ayinamu akantu, oyinamu ettaka, oyinamu ku busente, oyinayo ennyumba, oyinayo ebyobugagga, ajja n'akufumbirwa. Bwe muzaalayo omwana oba abaana, akabano kamugira ne bamupaswedinga omusajja akuwasa oba omukazi mugattibwe. Bw'aba mukazi babano banne bamukakasa ne bamusondera ne ssente ne bakulaga omukwano omungi nnyo ne bakukaka ne bakupaswedinga mugattibwe empeta oba okumuwoowa bw'aba musiraamu. Kati nga kye baagala ensi yonna ekakasa nti ono ye mukyala w'omutongole. Ne bw'abanga mukazi aleeta essente zonna ezitagaanika ne bakola embaga ey'amaanyi ennyo ng'alaga akwagala nnyo ng'omaze muzaalamu omwana oba abaana. Bw'akulaga omukwano mungi nnyo n'akulaga nti era abantu be senga we muzzukulu wa kojja wa baba we ataddemu obukadde 3 mugattibwe. Olwo ng'oli mu lugendo lwo olw'okufa nti kubanga bakizuula nti Uganda oba Abaganda oba Bannayuganda bakola ki? Nti basaasira nnyo omuntu aba asigazza abaana ng'omu ku bba afudde oba omusajja oba omukazi. Kati bamugira bw'aba mukazi ayingiza ng'omukazi ye Munyarwanda ng'omusajja Munnayuganda bakuyingiza mu ky'okugattibwa. Wayitawo emyezi 2-3 nga mumaze okugattibwa omusajja n'afa. Omukazi n'asigaza abaana n'empeta. Ako ke kabano. Zino fayiro ziri mu Banyarwanda ziri mu kabano. Byebyo bye batutambulizaamu tuweereddwa omukisa okubimanya tubibabuulira mukirabira ddala abaana bafa ku boda. Nencha waliwo agenda okukeera okujjayo boda eyalooni. Mulabye abantu abafa immediately embaga oluggwa ngo omusajja afa ng'omanya omukazi mu bano oba ng'omukazi afa ng'omanya omusajja mu bano. Ogwange gwa kubabuulira, ogwammwe gwa kubikola. Ogwange gwa kubinoonya nyingire mu bisenge by'amakolero ga waaka mbijjeyo mbireete. Ogwammwe gwa kuimplementinga ebyo bye mbagambye. Bwe muwulira nga bibawe nga bya mazima nga bikuwa eddembe bikole. Bw'ogaana nze mba nkunaabye. Ebyo bye bakulimbalimba neye kasitolaba omubano nga yeeyongedde okulaga nti akwagala nga muli mu maka ng'omanya entaana ekuyita. Ng'omanya oli mu magombe. Kasola banga akupaswedinga embaga. N'agamba ago nabo otateekamu. Maama wa baba wa kojja wasenga atuwadde keeki ya bukadde 5. Gundi atuwadde emmotoka. Balina abasumba ababagatta nga bakimanyi. Abasumba n'abanaddiini ababagatta nga bakimanyi. Ne bw'oba oyina empeta akuteekako empeta ey'omuntu omulala. Bayina abasumba waliwo abasumba abagatta omuntu omwe emirundi 4 n'abakazi ab'enjawulo. Bo kye baagala kusigaza mpeta asigaze n'ebyobugagga byo. Ekirala omubano bw'aba agenda okutta